n'alinnya abambejja bannange abasaaba abakyolesi n'abantu bakababonna nsaba oyo atugera omuntu atamanyi Lufalansa amutonde kubanga atinanga olunyirira sizimanyi nsaba mukono wali olwewatulaku n'abantu abo bamanyi kigenda maaso ffenna tumanyi omukolo gutuleese kungubagira munnaffe eyaseera Omulangira Daudi Simbwa Kazibwe Koloma nga bwe mumanyi Uganda kubanga Abaganda bwe tumala okwabya olumbe tubadde tusumira amaziga weewaawo nti olumbe lwayabiziddwa mu ngeri eyekyamira bakinda okwekirwa wano ogamba nti nasambula amaziga mu lunaku lundi wiiki emu naye ekiri nti wadde tuze kukungubaga naye amaziga gasangibwa waba bakimanyi olugala ayinza okutereeza olumbe lwayabizibwa n'olwekyo abatafuna mukisa genda munabulagala genda Kiwuli gwe mukisa gwaffe okubagiza bamulekwa naffe ffennyini abooluganda nabaffena omuntu waffe tubaawo n'olwekyo mbasaba mutwala akaseera totugula ku mmeeza okwo ekiseera kyonna twala omukisa ogwo okwogerako ne babonekwa nabalaga n'abambejja n'abantu abalala weewaawo tusuubirayo abantu abalala naye bajja kugenda bonna abasobodde mwena ndowooza mwategeezebwa lwakusatu tujja kulebano leero ennaku ntono nnyo abantu bangi baasangibwa nga balina emikola emirala ebatayinza okulekerera n'olwekyo tujja kubalinda abaliwo tujjagenda mu maaso kaakati nja kusaba Sheikh Clanton atuweeyo obugambo. Sheikh Clanton. Wala ontwalira n'abalimi ekiralo kino kinene nnyo naye nga kiri mu bifuba ekindi kimu kwogera ologera ku Mulangira Kaseera Abalangira n'Abambejja omukazi waffe waali wano n'alinnya abantu bonna kati balina okukwata enjuba ye asigadde kulungamya Omulangira Daudi aseeredde balina okujja Daudi oyo yasiramuka dda ng'ayogera bwogezi twogeranga naye ng'ayogera netusubira nti asaaga n'asiramuka n'ayogera najjako ewange banga liise kadina yafa Nsubuga nali njawo ngaze Daudi najja naye simanyi lwaki kadina ngazze kumusaba agenda ku mbaga yaliko tubeerefundi Omulangira najja afuta kadino tasobola bimule nangamba nti omanyi njagala kusiramuka tumye ebitabo ndaga lwokibimiizinga naye ng'ayogera ekigambo ekyo naye yasiramuka tesamanya yasiramukira kibi samanya nakufira ako kati lwalina abazaalibwa ga Ssaabasajja Katikkira bimusanga Katikkira gaali ku Lubiri awo nangambibwa naye yasiramuka n'omwana we yasooka alowooza mutuma faabo namutwala ekingeri etugenda nako Kiwuli naye Omulangira nakakasa okusiramuka kati olukuŋŋaana luno tujjamu lwogereddwa nga yasiramuka eddiini lyafirikini naye abasiraamu kyebazze olw'okuolwala olunaku olukulu ennyo nga manzaani etuuse waliwo akantu kemumanyi naye nga temukagenderanga amanzaani bwetuuka naddala olunaku olusooka siraamu tebatera kuva mu nju oluva mu nju babeera ku muzikiti kusaala paka saawa nnya bayita talawiya ezo Uganda mukimanyi abamu mwakisaala nako talawiya bawagezeza kubaga
nakubiri ow'ekitiibwa Simugera ne mugamba ndowooza nziza kubaayo omu bonna gabaga ati after Ramadan okujjako nga tubadde tukitutte mu muzikiti awo baali badde babeerawo dakiika 10 babasabira Ramadan ne bakitwala nga kikulu nnyo manga abalaba abasinga tebakola nakola wabula abagagga bagulawo amayumba abaavu ne bajja bali emmere tebabaani sente kati Ramadan ebeera nzibu nnyo okuyita omuntu okujja olaba omuyita okujja okusiiwuuka naawe amala kubuuza munne oyolidde tewamunyasibula bulungi oba tebagala kusooka amazzi ebwewekize ebweetembere omwainizibukanya bweyaveera esobola okumuna tubiri bangi naye egiwe ejjagenda mu maaso batusabira abeebejja n'abalangira abali wano naddala abamulekwa ab'omunju ya Buloba manyi nti abadde ki wali Bungereza yabeera esobola tuwengena okwogera mu Luganda mugera ajja kubafunya mu Luzungu namanya Buloba wangu okwakuŋŋaaniranga nga boys water nga abalangira bajjawo nnyo n'owekitiibwa yajjagawo namanya Buloba naye ebitanyidde ekikawa gyatandikawo okumanya nti Simugera simulangira nenali manyi mulangira wali nalabaga abalangira ng'atambula nnyo Buloba nitegeera nti mulangira ate n'omubejo ntegeera omusajja ono yaliwo omubuuza bakuzaalawa nga bigala Kampala awo nenkakasa nti ono omusajja mulangira ne bakola ebika nindaba nti omusajja mukopinganti soka nayiti mulangira era nga muyita mulangira nga etanyega nyanyirizako gyawange oyo atuuliza omufungwa Ssaabasajja Kabaka Ssaalongo eyo kujjange yennyini Katikkiro yali wano bamugamba okulanya n'alanya ekungo owa mama wange bamuzaala jjajja wa maami yennyingu yalanya n'afuuka sikojja wakusaaga ate kambigereko kali ofulukole maama wange mu sama yajjanga n'awumbula kati Makumbi mumumanyi Makumbi yajjaweka nemugamba Makumbi tuulaawo agenda Makumbi n'agenda naziza mu kisenge mubukuulanga mwana wange wakulirawo oyinza otugamba Makumbi tuulaawo totamutakojawo omanyi Makumbi yeranzirako ndere yawange tomanyema nayumbira ddala kati buli wambogo nina omussaamu ekitiibwa kuba yabanaamira mukama wange nsanje okulaba tujja genda mu dduwamu wangu kuba ekyali mutono kuduwa eno mu Busiraamu omuntu wasoma ekigambo noddamu amiini kiba kyenkanankana kyayogedde ate Katonda agaba ng'omusabye n'agaba nga tumusabye tumusaba baataawa atuwe ku ssaala yaffe eno atusabira muganda waffe Buloba amulamu kisa Buloba yafudde ng'ali kiri mu Busiraamu kigamba nti olwolwala bakuggyako amazambi gonna bw'otolwala ogenda n'amazambigu olwolwala ebbanga lyamala ng'alwadde gagenza tukudde mu mateeka ge gagamba yalwadde samutani n'afa nga tukudde era ali mu kifo ekyabantu abatukuvu lweno tumusabira kitono kuba mutukuvu yafudde nga Katonda amwozezaako amazambi gonna ge yakola okuva muto okutuusa mu ng'onyamujuludde badde njagala mugambe ansoma ebigambo bino janja tusoma Oluwarabu lwe lwangu okwambala mujuwa mujja kuddamu nti amiini aye Allah ndi mujami Allahumma ghfir Buloba wa auladi Buloba wa ikhwani Buloba wa jamii al-muslimin aye Allah sasa abaana ba Buloba Mungu abakiri ku mbeera ennungi nga tebatenuddwa niba
baganda be Mungu asasire muganda waffe bajjangenzi nibakwano ninkubageza nibakwano ba Guloba ab'amaanyi nyaali batambula naye okisiibwa mutaawe ne Timugera kiseera kintusabira emmere yaffe kuba tusuubira nti gyeri Mungu okusasira emmere yaffe ebeere nga teri bafikiirira nyumwa giri engombere abwezaani ebifumbi. Salaamu alaikum. Kakati nkitwala tubyali wano amanyi bamulekwa naye oyitibwa twamanyi ngenda kubanjula waliwo atabamanyi tuyinza okukwatibwa ensolo. Kakati omulangira kyo oli kyo sebo yingako omumbejja n'abaloga tebatagwabe omulangira Suuna Mukaabya abalala baganda baabwe olwanyinaabwe gye bali e Buganda Nakayenga nezaalwamu. Kaakati tujja kufunira ekyanga 5 tuteeketeeke emmere shekyasabire kasente emmere gyeri tujja kubategeeza tujja kufuna omuntu abatwala meeza ku meeza onoogambibwa nti ogula otuula nakyo otakikkiriza nimwegazanyi munyeko n'abantu ekiseera kijja kutuuka nga tumaze okulya musobole okwogeraku n'omulekwa mwabaana ababagadde musobole okukozesa ennimi 2 Oluganda n'Olungereza ne basalawo kyebanakuddamu mwebale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا تحمل أثقالها يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن emmere gye tulina erimu ebika 2 emu ebuguma endala tebuguma hota kobufe kigendere tumulowooza nti ate ebino byabuze ebimu ebuguma ebitabuguma tebuguma والحمد لله بل أكثرهم
يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا
Kazanto kwebaza mwenna okujja olwaleero nalinnya abalangira ab'ekitiibwa mwenna mwebalinya okudda olwaleero. Mujja kunsonyiwa ngenda okwogera mu luzungu kubanga mukyala wange wali and njagala message etuuke bulungi. Mutulagize. So, as I said, thank you for being here today. It's wonderful to see so many familiar faces, so many friends of Dad's who are here to celebrate his life. Because although his compliment, he had many great moments with many of the people in this room, and grateful for those that Dad had many great moments with each of you. So thank you for sharing those moments with Dad. If I was to speak about Dad, I could probably talk to you guys for another week. So I won't speak about everything. But yeah, Dad was a complicated person. You could be on his good side one day and you could be on his bad side another. But I think the main thing with Dad, I could say comfortably, is he always loved everybody. He may get angry at you and he would show you, but he did love everybody. So yeah, I'm thankful that I didn't develop the angry trait, although my sisters and brother may go to different. But yeah, I definitely appreciate that. Also, there's so much. Yeah, I also thank my dad and obviously my mom for giving me the ability to speak with them, because many people my age probably wouldn't have been able to even start at the beginning of what I said the way I did. So I'm very thankful for that, and it's made life a lot easier in many situations. And I think there was a story Dad told me once that you need to know Uganda. Well, if somebody says they're going to do something to me, you should be able to understand. So yeah, I'm very grateful for that. Also, yeah, I think the other thing I'd like to say is I'm thankful that Mum and Dad, I'm going to say this as we go, but one gives them peace in knowledge. So I think, yeah, most of you attest to that, I would hope, as well. And I always try to be respectful to everybody when I met them. And yeah, again, another thing that I'm thankful for. And from personal standpoint, my dad, your dad always starts as your hero. And Dad set the bar high for me, especially having to follow him up Buddha. You go there and he's the star of the show. Everyone is telling you he was the sports prefect, he did this, but now what about that one back So he was a hard act to follow, and I think I've done my best. Why I was a group by now, and hopefully his dream was always for one of us to be doing sport. I think Simba was the only one who really took his genes, and unfortunately Simba is no longer with us, but hopefully one of his Kozukulu will have the sporting genes. Thank you. Hello everyone, sorry I'm going to be in English. It's easier for me to speak in English. I'm going to keep this short just because it's easier. I haven't got the heart yet to speak fully.
So just thank you all for coming. Thank you all for your relationships with my dad and my parents. But yeah, that's what I'm going to say, because that's all I can summon right now. Thank you. Kujja bano bagyogedde. Kati tugenda okukola abamu mwafuna omukisa ne mulaba ebyagenda mu maaso n'abulagala, naye tetugenda kubiraga byonna, tugenda kulagako aboogezi kubanga tetwagala kudda mu maziga. Togezaako okuyingiza nja kulaba bino byonna ebinaabeera ku lutimbe okwogera okulimu kubanga nza kwalimu eggumba. Tunaamaliriza wadde tujja kufuna aboogezi abalala, naye katusabeko obukalanzi ate nja kubasaba musirike. Bw'oba nkuwulira olina akaboozi akakweta ne munno wali tunawo ekisenge ekirala oleke banno bawulirize embeera yiridde bebalimi. Abalangira n'abambejja bannaalinnya abazaana Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga Muhammad Nabagereka Bamashekh Obuganda bonna obukuŋŋaanye wano kambalamuse nti Omukama mulungi obudde bwonna era ze mbeera ze weewaawo. Amannya nze Dr. Sekitoleko nga nze Ssenkulu w'eddwaliro ery'Ensambya ng'ate nzize ne Dr. Martina Kabenge Kalanzi nga musawo wa mitwe mental health. Omulangira Daudi Goloba nga nze mu Uganda mwaka oguwedde tulangiza obwampeerwa Omulangira David Namugala nga Omulangira yafuna obukosefu busa mu Uganda. Ng'abasawo tulina amateeka agatukugira okunnyonnyola oba okutotola byonna bye tuba tuyize ku balwadde baffe, naye ate tulina obuvunaanyizibwa obw'okusomesa, obw'okulambika ate n'okugumya. So nja kwogera ottuluba eryo nga mujja kunzikiriza nti bulwadde nja kuyita ku nkulungulu bw'etyo. Wamu ne Ssaabaganzi batusaba bonna tubakubire engalo ez'omwanguka nga bakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda. Otunulako ku pulogulaamu yaffe mu kiseera kino tujja kufuna Dr. Edward Kayondo ng'ono munnabuddo ajje naye atutegeeze ensonga zino. Dr. Edward Kayondo munnabuddo abeeko byatwanjulira. Yambaddwamu pulezidenti waabwe Francis Wankabo Swahili Budonians Club era bakutte mu nsawo era waayo $75,000 n'enteekateeka. Basaasidde nnyo famire obubaka bwe. Nga sinayita abaana gwabwe batugamba waliwo obubaka obw'enkizo bwe nnyina okubasomeramu nga bwe buli. Munzikirize tubusomemu ate tusobole okuwulira binaava mu baana b'omugenzi. Katikkiro wa Buganda, bamulekwa, banaalinnya, abalangira n'abambejja, abakungubazi bannaffe mwenna abalala mu biti byammwe. Tuli wamu nammwe mu kunyolwa n'ekiyongobero olw'okuseererako Omulangira Dawuda Asimbwa Kaziwe Goloba. Mukwano gwange ennyo abadde nga muganda wange era ye yali kalabalaba wange nga tulayira. Mu bbanga lye namala e Bungereza twatambulira wamu mu bintu bingi era nga y'omu ku bayamba era n'okunnyambako nga ntandikawo ebika by'Abaganda e Bungereza mu 1991. Abadde muwagizi nnyo wa bintu bingi ebitukwatako ng'Abaganda ne Bannayuganda mu Bungereza bye sijja kuddamu. Nassaako omukono Fred ne Irene Ssemugera n'abaana Ssemukaaya, Ssendyona ne Ssemugabi Mujunga Halo Bungereza 24 mu Kutula Nsanja. Yali e Bulaaya Golooba ng'ate n'avuga nti engeri gy'abadde ng'asaaga nnyo mu Uganda. Ng'agenda n'akunyumiza nti ayagala kwambalira ebyo byabyeyeeta ng'alinda sewuzi ku maduuka agamba alika Harrods amasuuti. Naye ndaga nti nze nina sewuzi ezo kwebigulira. Akaluwa gira
wangula ssente empitirivu ennyumba zaabuli abalala zebawanula era nga buli lunaku wakuba akalulu kati kyeyavanga avuga n'ayitako mu mayumba g'abagagga eyo ebyeze z'abagagga alaba amayumba ago kuddanga omukisa bwe gumukwata kati kuwulira manyinazi tomanya byakatonda era nange nanvugangako nantwala nannambuza kati katonda oyo era bwe tusaba akuuma eggolooba amuwummuze mu mirembe weraba kambawe obugalo abantu baffe tebatera kutola nga buyiriza naye ndowooza muvire